basajja mwenze embuuza mufo ky'okutwasamira lwaki temugenze ne mumaliriza ebizibu bye muyina ola nze bannayuganda kambawulye ola embaata zino eya Museveni ne kitabani kye balina ebizibu ebibasemberedde nemufo ky'okugenda eri bamaliriza ebizibu bali mu kusinikira ffe abatalina bizibu banange ffe tetulina bizibu nkiddamu ffe aba NUP tetulina bizibu ekizibu kyaffe kiri eki yemmwe kubajja ku ntebe ate nga tugenda bajja kati all cost embwa zino zirina ebizibu okitegeera kakati Kisekedi yagambye tubifiirwe anti nagamba kati America kye yeetaga nzize mbagamba ekintu kino naye bagamba olutalo luno baluyita de-dollarization naye gye luggwera mugenda kakasa ekituufu kakati kino kye kinyusi Kisekedi agenze mu America yagenze n'akwatagana n'Abamerika n'abagamba kakati wamwagala bya bugagga mujje tukube embwa okitegeera mujje tukube embwa nabagamba ffe byaffe deal twagisiringa dda deal sealed twagisiringa ffe tugamba sealed the deal mwagala gold ntiye kufe ya deal ntiye you are going to fulfill your interest when we have freedom ntiwe kiri tutwala percentage yaffe ne tugasanga ffe banansi ntiye we kiri muvudde mikono gya Museveni yo nabadde omubbi ntiye netugala Donald Trump bikole n'atandika okuba embwa kati n'abasiriimu ba MC Cats tebalina ddagala lya siriimu kakati Kisekedi naye ye move gyakoze nabagamba olutalo luno baluyita de-dollarization era gye lunaggwera waliwo agenda ofiirwa waliwo atwerijjako naye agenda kufiirwa okitegeera kakati ne Kisekedi agambye it is all or nothing kakati Museveni ne Kagame katubifiirwe asirinze diru n'Abamerika n'abagamba kati mwagala gold siwe kiri ntiye mwagala minerals ntiye ngaye mwakikole Uganda ntiye ne wana mukikola ntiye mujje tukubembwa Kisekedi ayingidde diru n'Abamerika n'abagamba kakati bamwagala minerals ze mwetaaga mujje tukubembwa embwa akyegenda okuwa bagiyita Kagame kati ono kiki yakoze nabagamba omumerika ono alina diru gye yabala okulemesa Raila Odinga okutwala entebe ya African Union kubanga Raila Odinga ali ku timu y'abantu ababbi ate is team Russia is a pro Russia kati binene okutulaga binene America byatuletera nga atulaga Raila Odinga yali move kutusiriwaza busiriwaza naye epese tufu yali lya Djibouti genda olabe enkolagana ya Djibouti ne America olabe bano gubasaza mukabu naye okwata Kenya eno ne bajiwa NATO status it is a strategic location okufuna Africa kakati kyovula bayakwatibwa African Union nakolaki ono lwatuuse ku ntebe yagambye kimu nti okay Rwanda ono ye kyekizibu kya Africa ntiye mumuleete naye mu koti ya African Union okitegeera ekintu ekyo naye bwatandise bupya omusango guno DRC ye yagulopa Kisekedi ye yagulopa okitegeera ng'eropa eggwanga lyani eropa eggwanga lya Rwanda emisango bagitinkudde America Kisekedi amaze okudiringa okusala diru nayo bakubembwa South Africa ebali ubi yazze South Africa yatandise olutalo luli ebukavu emundu yazemu okutokota ebyatulanya bizemu mu bukavu okitegeera bizemu South Africa yegamba eze kununula baana bayo nani bagamba South Africa nayo ina longo standing deal ne Congo ngovude kubine bya BRICS South Africa yongajo eyina endagaano nenki ne Congo bayina ne damere ya Nelson Mandela lyagamba nti senga bakizula nti Rwanda yeri emabega g'okutinkula emisango mu Congo bakubembwa kakati South Africa naye demundu yazemo tokota bupya mu bukavu yatandise okitegeera ekintu ekyo era bakuba M23 kati kugitamu muntu South Africa is not backing down kati America kiye kyajambuliza okuyingira diru ne Kisekedi ono jukira South Africa is a BRICS nation okitegeera South Africa is a BRICS nation singa South Africa gundi ya movie yatandise okola okulumba M23 bubinyo ne gwanga lya Chad kwa bali babiri kati abatawuse South Africa ne Chad bakubemba okuzimala mu bukavu okitegeera tebana lumba city tebana tukayo mu city naye obutundu obwetolodde bukavu okujja no obubadde wansi wa M23 batandise bukba M23 ebitundu ebimwe edukana buddusi kyekiriwo okitegeera kati America eno kwangu okusiringa diru eno ne Kisekedi era biradala ngegenda kufiirwa senga South Africa natukiza kwa South Africa nwanyi esobola kubira Kagame ne muteeka kuki kutaka kati nono America naye kyakoze nagamba wa Djibouti kati nyige pesa eri koti ntiye nali nyiga kati nono namuleta wa namugamba tuki tulisiringe sanction ne ziruma bakubembwa ya Kagame sanction naye mujjukire Kagame ye main branch yani ya Museveni era Museveni bino bebadde atusinikirako ebinyo kati yenga akimanyi nti backup egenda kuva Rwanda bamugadde Rwanda bamusirinze kakati waje agenda okujja backup kati Museveni ne Muhoozi mbaga mfojo tusinikirako ebinyo ono Kyagulanyi mulabe edduka nabagamba
Kyagulanyi obanga omuzanyisa nze nabagamba just mukawe time nabagamba give time some time kati ndoza mutegedde ekituufu America kyetaaga mu ggwanga lya Congo kyetaaga mu ggwanga lya Uganda nabagamba olutalo luno lwa de-dollarization it is all about minerals naye wano mu region minerals ze beetaaga za nsimeka biri era nabagamba bannange nze minister wa foreign affairs mwannonda nga munesize nga temuna gwe mwebuuzizaako ne bagamba ebintu bye bagamba just give it time mugenda kubiraba nga bihappeninga kye tuliko kakati ndowooza kiwedde kati kino kijjewo kuba bulijjo mulina Thomas nga mugamba America simanyi mu Congo biki nabagamba olutalo lubaleeta lwa minerals America ezeetaaga kati basiirinze ddiiru kuba Kagame kumujja mu Congo weba mujja mu Congo nakugambye mu 7 cannot survive this tasobola lwaki ne Uganda bajeetaaga number 2 Uganda is a British protectorate wadde balina kye baagala otulaga nti Bungereza yakala kwenyiga mu gundi mu transition ezigenda mu maaso naye nabagambye American foreign policy yamanyi nnyo kati ku ya Bungereza American foreign policy yamanyi nnyo ku ya Bungereza nti ate ne ya America yo etwaliramu ne Bungereza okitegeera America ebanja Bungereza sente eyo gyolaba kati kano ka Museveni tekasobola kufuguma nakugambye mwana wa mama gwe yongeze pesa nyiga awe tuli abana ba ex respect tuongere okubanja abantu baffe enembwa bino byebazanya politics nejja ne tweetinga ono comedy gwe bagenzeemu ne step mamwe oyo wa kisiru the real revolution erikavulaawo ekavule pressure weeri pressure yava kavule negende Congo weyave Congo kakati Rwanda tumusensera Rwanda ali mu kusenserwa naye mujjukire niwe banaaba nti no kigweredde mu East nga kigweredde mu ggwanga lya Congo ate abahutu balina okudda Rwanda that is also another trouble oba problem for Kagame kubanga abatuusi balina okudde waabwe n'abatwa kugambye abatuusi bali mu organizinga badda waabwe they need their country back of which it is Kagame's nightmare naye ate Rwanda ebagisiiringa ne wali ewaffe ebiba bikola nabagamba olutalo lw'e Congo lubwera waffe okitegeera ekintu ekyo senga abahutu badde Rwanda simwana gundi sibanyirumbu ya mwitani Pirato bwana Pirato don't mess with our generation nabagamba ffe bemuzanyirako tetulina kakwate nammwe number 2 tetubagala naye mbagamba ekintu ekisinga okunzizaamu amaanyi n'okungumya nti abantu betulwanagana nabo basiru we are dealing with the dense generation and they are outdated gundi memory yaabwe lwamu yayiika kati bali ku 00 MBs ze balina ffe bebadiringa nabo tuli mu terabytes okitegeera gye tuli okitegeera ekintu ekyo kakati Congo emaze okulusiiringa African Union court etandise then ne Tshisekedi naye asimbudde embalasi mu Bukavu ne South Africa kakati Museveni twagala tulabe sebo baba wana mu ababiri katubalabe kikyemuli nakugambye kana akasajja ka Museveni ekintu kikali kubale pesa likabala transition naye in a coalition nayo kabera kasigala mu system of which pete tugenda kikkiriza kana akasajja kabera kasigala mu system kyekagala kyovola kati ne Kagame luno lwasama mu Tshisekedi atesene M23 of which ne Tshisekedi tagenda kukola kitasobola kubikkiriza ya mugamba ne mbera muwamba Kinshasa sisobola nga yagamba ki akimanyo mu lugwa America weguli nti Congo yino tasa America nga Uganda weyino kutasa America okuona utalo wa de-dollarization nabagamba luno olutalo lutuwa victory nga lukyali eri Bungereza lutuwa victory kakati olutalo luliddawa wetwogerera ladies and gentlemen luli mu Uganda luli mu Rwanda luli mu Congo fe byaffe twabisiringa dda tuli mu domestic policy mu Uganda obulayo ekintu eki to activate human rights to activating tutya kusituka towetaaga kambe towetaaga mundu towetaaga fumu towetaaga nsululu gwe situka na musoligo na amazigo twagala embweyo eddemu ekola ekintu kye yakola nga 18-19 mugenda kakasa nti UN charter ziri active mugenda kakasa nti American foreign policy ekola mugenda kakasa nti Commonwealth charter yeyo gye bawandiise okugamba muno besije bamote okitegeera naye era ekola lwaki senga interests zaabwe zibeera threatened Museveni athreatenize interests z'abaana abasajja okitegeera ekintu ekyo azikutteko waliwo article gye yakwatako eri bagiyita togikwatako American global interest tebagyasamira UK charter tebagimenya oba Commonwealth charter edda nabagambye mu mwaka gwa 1899 bali bagita Commonwealth charter respect my people them tusisinkane ncha yenze minister wa foreign affairs emundu zizemu kitegeeza tuddayo Congo
update zonna mugenda zifuna naye Museveni maliriza ebizibu byo byolina fe totwasa